bwe bati abazanyi ba University ya Ndejje balabise mu Kasana Pereketya nga beteekera empaka za mawanga vonjo Africa zinaayindi Tanzania omwezi ogujja. Mu mizannyo egyayita Ndejje yasobola okwefuga emizannyo omuli okudduka, okuwuga ssaako badminton. Wabula ku mulundi guno baagala okulaba ng'emizannyo egiwera 10 nga bagiwangulamu emidaali. Mu kaweefube baakolebwa abatendesi ba University ya Ndejje mulimu okutendeka emisinde, volleyball, ensero, okudduka, okuwuga, badminton, omupiira, tena ow'okuttaka n'okumeeza, karate ssaako handball. WBS wetukire mu kifo kino ng'entuuyo y'abazannyi zibayitamu nga batendekebwa mu mizannyo egy'enjawulo era ng'omu ku bakulira emizannyo omutendeke wino Wilfred Muhumuze agamba nti abazannyi batuuse ku mutindo gwetaagisa. Kati tetukyatunulira misinde gyokka wabula tutunulira okuwuga, tutunulira handball, volleyball, kwegamba buli muzannyo gwe tutwala tumanyi nti tujja kukola bulungi. Annyonnyodde nti obuzibu bwe basanze bw'okuba nti emizannyo gino gyakyusibwa okuva mu Desemba mu mwaka oguyise ng'abazannyi abasinga kati balwana okubazza ku mutindo. Okukubadde kusoomoozebwa kw'amaanyi okuba nti abaana bakomawo bukomi bagenda bali fit naye engeri gye babadde mu holiday kati tugezaako batuusa ku mutindo gwe twagala babeereko. Mizannyo omuli volleyball, basketball, omupiira tena ow'okuttaka ne handball Ndejje yakutwala ttiimu z'abasajja zokka so nga mizannyo egisigaddewo bagenda kutwala abasajja n'abakazi. Amaanyi ga University eno gasinga muzannyo gw'emisinde mwe baludde nga bawangula emidaali egitali gimu. University ez'enjawulo mu ggwanga ze zigenda okuvuganya mpaka zino nga yo Ndejje yakusimbula ku Lwokubiri lwa wiiki ejja basobole okutuuka mu budde okumanyira embeera y'obudde. Olw'okubeera n'ebisaawe biri ku mutindo, abandejje bagamba nti kye kibawa enkizo okusobola okuwangula emizannyo egitali gimu. James Manja, WBS TV, Ndejje.